Alien Skin yongedde okutabuka. Barbie Kyagukanyi amuyise wali e Busabala olunaku olw'enkya anti yamaze dda okutuuka nga wemulaba mu katambi waneno ng'agamba kino e Busabala yamaze dda tuuka era nga Alien Skin ne Fangon Forest olunaku olw'enkya bayinza omukyalirako yabawadde appointment ya kumukyalira nga bweli enkola yafano kwa WG nga ka video sinabaka baweereza wakalita ke yamuwadde ka video mbadde nsaba kampele ka like kabenga kasotambula katukire omuntu yenna eyandagadde kumanya kweno information because kukimanyi bulungi kino false information zitambula eri ba propagandists wali ku TikTok. Kale aba Sadiq Properties bagamba jangu bakuguze ettaka lya walitandikira ku milioni mu wamu n'okwambuka ya atenga ye Haji Miti agamba akulombereddwa ye mulombi weddwa takoyeza kikola kya bulugu bonna tabikozesa wabula kulombera bulombereddwa ebizibu ne biranga bikola shinga biteerera. Kale katuteye mawulire gaffe agaleero olunaku olw'ejjo olabadde olunaku olw'ejjo ekiro zadde ssaawa nga 8 Barbie Kyagukanyi yavuddeyo n'apostinga n'agamba nti no yapostinze ng'ali mu nnyinga alaga nti no akomawo mu Uganda oluvannyuma lwa Alien Skin okuvaayo n'agamba nti no ayagala Busabala oba ayagala One Love Beach era nga kyategerekeseddwa nti no yakomyewo yekka era nga azze ku nsonga za Alien Skin okubuukinga Busabala era abadde bavaayo nga bagamba nti Alien Skin tebagenda muwa Busabala bambi mwogera bikyamu era nga Alien Skin bagenda babakola ki bamuwa Busabala koza olunaku lw'enkya lwe basuubira nti no agenda kuba meeting ga Barbie Kyagukanyi. Eno information waliyo source agimpadde drone yaffe ya WG yavuddeyo negamba nti no olunaku olw'enkya bayinza osisinkana wali e Busabala kyovola baka video kano kalabye ka Barbie akola ki akapostinga kwena tana subscribinga no kwa WG ogenda sigala otambulira ku channel endala bakuwa amawulire amafu uba togendo kyalo omusajja nga teri kyekoze ki nga teri kibi kyekoze okitegera ekintu ng'ekyo. Kale ka video ngenda kukwanga baplayingira kaneno aka Sami era nkomewo ne ka video ka Bobi Wine mbone kale ngenda bawa ne ya Barbie ne Alien Skin kisusse nzondaba wano siri mwetegefu kugenda na mulambo mu ntaana siri mwetegefu kuddayo naawe mu bwengula sajja naawe nze ndi muntu siri aliyeni kati wemba mbadde nkuwolereza gwe kennyini noweereetera obukakafu buno omenya omutima goge mazima omenya omutima era mwenna we tubadde tuwolereza Alien Skin oba tubadde tuli mu baasi nga tulina gye tulaga nze nviiramu mu maaso awo kondakita mugambe mubavaamu nzaddako kigaanyi Alien Skin President talinza keera ku makya n'akola post n'akulaga nti abasirikale be bamuwa okumukuuma be bamuwa okumukuuma be baviirako omwana we okulemala omutwe sawa ya leero ayambala element mu kumutwala mu ddwaliro ne kiviirako Franco okufa n'abalala abalemala olw'abasirikale abo be babawo okubakuuma babakuwa babakase kuba president baba mukaka bukasi kyokka gwe n'okola post ng'owaana abasirikale abakuuma ng'era olaga oli top olina kuumibwa majje olina kuumibwa basirikale. Alien Skin ne wankubadde laavu ebaawo amaanyi gampedde wokoze post eno sirinze bujulizi bulala ebikolwa byo biraga olina kyoweesiga ekitali ffe kye tulaba kakati mu mbeera eyo Alien Skin nkusuubiza tugenda okukukkuba n'abasirikale bo n'embwa yeesigama ennyama tugenda okukusabula omanyi mbadde njagala nga saagala gendera mu bigambo gundi agambye gundi ayogedde kino nga njagala bukakafu nze ndi musajja atambulira ku mazima
alien skin, tiimu Kimenke, twagala ssente, ye ngombo yaffe naye n'amagezi n'ensi yaffe tubyetaaga. Era wano we mbaleetedde akayimba kano mwenna we tubadde tuwagira alien skin nti woololo alien skin kale weeraba nze ngeze kankulekere bannange abagira bakuwolereza obawe ne ku ssente kuba kiraga wazifunye ng'abakyalina ku magumba baleme kubeera nga nze abadde yeewaddeyo nkuwolereze mu bulwadde. Omenye omutima alien skin teyandibadde gwe. Ebintu ebimu funa kuwandiikira, funa kuwabula. Muganda wange tolinza gamba bannayuganda nti goli top okuumibwa magye nga bo be bakuwanika. Kimenye omutima, tuba tetugenda tambula naawe. Goge mazima. Alien skin ne wobaani. Bobi Wine osobola okumuvoola. Bangi abamuvodde wano balina following. Naye tosobola kuvoola bannayuganda tuuka ku ekyo. Tosobola muganda wange n'osigala ng'oyinaayina. Bobi Wine si bwe buzibu. Naye bannayuganda bovoola abaakuteekayo abayimiridde naawe. Tosobola kubayimirirako kubalaga nti gwe kati wootuuse olina kuumibwa majaani agakuwa. Era ku nsonga ki? Lwaki okuumibwa amagye? Bannaye we mubanga mwalabye ensonga zino nze ne sitaziraba njagala kubajjukiza ndi mulwadde. Mundaba ndi mu ddwaliro. Mulaba omulwadde lino ddwaliro. Owulidde? Kati we mbanze naakazitegeera kati tonnenya ndi mulwadde. Ndi mulwadde bannaye mwena mubeerewo nga mukimanyi bafaani bange ndi mulwadde. Era wano naakamalawo emyezi egiwera 2. Ndi mulwadde. Wamasi kyekyo Paulo Musisi. Ndi mulwadde. Ne wobuuza